Ochulide. Fabagula buchikumi. Viagra. Sinafil. Was a drug that was meant to control hypertension. Muchitegero okuvalero Viagra gwemunywa was a drug for hypertension. Hypertension ye pressure. Pressure. Now, abantu bebajiwanga, never discovering anti they started reporting side effects of strong erections. Hey, it was a side effect. It's was the side effect of a drug that is meant to control hypertension. Mulabarachi mufa. It's happening with Uganda. You're lowering your, many young men die every day. Viagra. Viagra. That boy direct. Amida buchikumi. Look at my eyes. Look at my eyes. Look at my eyes. Kachukumi. Chechiri mu eyes zange. Chechiri mu eyes zange. I see rage. Tears. Nene namu obusungu. Ochulide, because I'm crying for people dying because they've been brainwashed. You're taking Viagra. Oh, ne company zimukola pharmaceutical company zimukola. You're lowering your pressure day in, day out. Chovolaba oboba bako chokola onyomenge tu. Ajuma Viagra azibe nyindo. Yakobo ofekera alumya omutwe. Omutwe okuluma wonna amaso gakusiiwa, mutima gukubira kumukumu. Ngafa bamukozesa ake. Genda obuze physical effects of antihypertensives. Chiche zikola. Zizibe nyindo. Gwegenda okebere. Ba Viagra azibe nyindo. Zikoma ku vessels zoka. If the effect of the vessels, either opening or closing, there's so many physical things you get. Waliwo n'ofa obusolo. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy and Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Billy August, Emitwara Video Kuyingira, Alebad Kuminetano, Emeze Million is Sat, Oro Kusande Gabi Munyagusta, Genzeruero Muchisawe, Shinzo Mutuano Gumu. Booking a ticket Yonga Buchalaba, Tokomero Kumusaraba, Gana Kumomo Pay, Hobanyiga, Kamunye Mumkaga Tano, Kamunye Billy Zero Kadara, Hoba, Gana Kuserena Hotel, Good Color Solution, Hobakupa Passport, Hozigura Physicare, Hekwanga Ribanda Muchumubaro, Nari missing a music ingono, make way for the Queen, Wete Gurebara, Katibi Mami, Musare Konabi John Rambo Yamwe, Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank, right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Venom Records, Nejuba Express, where is a saint, Munsezi Suke Chukumi, Bunambiro. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo. Enkulaakulana
enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bagamba ki? Kironde okoze ki? Kironde wemude ensi eno. Okoze kinene nnyo abantu okutandika okuyita okutandika okwogera emmana nti mmana. Bannange. Njatandikire mu gundi. Kale kyansanyusa. Anya. Wafuna fani omupya. Frank Antambi. Twali ku live nga Frank Antambi afa. Frank Antambi akumatira. Buli wako live abera kuli abanyoga lero nga yatusulidde Shalom Dr. atusulidde. Nga Frank yayinoneka naye bwatyo bwali. No, teyayinoneka. Bwatyo nasanga omukazi nga bano babanaba I know more. Basitera Nyanza ab'Emakerere. Nagamba do it. Show them. Do it. Yali wafuye ku Mindi yo. Lero sikifunye munange. Okedde mbadde na mutulo tungi nnyo. Nzali nzija ku Mindi. Ali bana mwana. Naye imagine nga sio dad nga musajja afuwe Mindi. Linye gwanga lifudde. Ate lifalitya. Omusajja ofuwe kye Mindi. Lifalitya. Omusajja onyo kye Mindi. Kyaye byaffe. Tumbavu temba mukola foko baba kyaye byammwe obuwala ne bubadde bunaka kagamba I am Sheila yes I'm go. Shaitwani I'm Shagundi Chantel okyusamuko naka fero tagakyatunda nnyo beeyita ali full figure Serabye, ye nakaberege. Full figure, you're queen. And then you start calling yourself full figure. Chalo chito. Yakatukankubunje, kacheto totoli muvako. Nsisi obala chivako, you know, nsomese gwanga. Nanti wasibesa no laba. Uliriza, soko ulirize. Nyagala, let's go to the basics. Our Muzungu yajja 150 years ago. Yes, omuzungu siyagamba. Omuzungu siyagamba omefulu figa. Ani yalotandika. Dr. Fetunye nkola ya sema uli. Natulia Fetunye. Ani yatandika. Natulia Dr. Ani yatandika. Sema ne uli ya Dr. Lwaki otinkula by'otasobole. Dr. Fetunye nkola mu Kantu Nation. Omuntu omufiirako. Omukubako omukubyeko n'omuta. Nekati omuntu omukubidde omwezi mulamba kati muleke. Kati muleke fuufiga muleke. Kati omuddamu. Kati soko omuleke Dr. Bafuru Nation. Bafuru Nation. Fe aba Kantu Nation. Fakola akantu. Tokuba muntu kumufiirako. Twakikiriziganyako ekyo. Omuntu omukuba mirungi esatu mirungi ena mukube kamu muveeko akuveeko. Nojja mulumya nnyo when a man is down. Muleke. Ate nno enze. Kati mbadde nkusaba. Mu kamera ano nkusabira. Mbadde nkusaba Dr. Kironde. Kati full figure omuleke. Kati tata. Omukubire ku kyanya endala. Omuntu omukubidde wiiki ennya jebbi. Wiiki nnya. Tukatumuleko oyo. Mosonyi yene. Kati funtula awala. Bana abalala kubalala kuba. Kale. Yes. Zekireza. Wafuye Kamindi. Nage. Onkedde. Nguke. Nze mutulo. Omanyafuna nyonta y'emmindi. N'olyanga oyo ya mmindi. I love my Mindy.
You know, Neka jo musajja olaba kankubulire abazungu, you know, abazungu batuyingira ku we kwasanya abazungu omuzungu yagamba ofuwe mmindi omusajja. I'm going to slap you on the set. You know, abazungu batukyaye ebyaffe. Shalom, you know, because you're interrupting when I'm talking about my Mindi. Let me talk. Now, abazungu batukyaye ebyaffe. Everything about us is bad. Everything about us is bad. I think that we are the origin. Mu 1835, Lord Macaulay yatambula all over Africa. Nagamba sanza abantu bagagga balina buli kimu. Tebasanga ku mmindi. I'll slap you, my dear. Let me talk. Kanziguse nsonga. Laba, you know, umwana wange omusajja nagenda mu British Parliament nabagamba basanze na buli kimu. They have gold. They are rich. Omusajja yasanga Buganda nga ina streets. Omusajja yasanga Buganda nga, you know, they had a toilet system. Omusajja yasanga Abaganda nga balongoosa. Balongoosa omukazi. Ekyo nkiwakanya. Owakanye? Ki Albert Cook kyekyabba ekyo. Omwefuula bannamawulire. Mwefuula bannamawulire. Naye you don't research. Jebbi. Osokikiza mbu bajjajjaffe balonganga asangutu without sterilizers ne basala omuntu amugyamu omwana tebalina bitunga. Ekyo kyo nkiwakanya. Okuzaalisa bazaalisanga bamulerwa naye tebaatunganga dokita. Kakubulira akalala akewuunyisa. Kati kankubulira akalala akewuunyisa. Gwe mwana gwe nekyera essimu yange mwabise ku sseeti ye. Tojja kunjabya nange nja kukwabya. Ate munnange ate abakisi balongoosanga obwongo. Mwana wange ojja swala. Dokita sikuswala kanswale ne ekyo. Now abataswadde okukola akagirita balongoosanga batya omuntu obwongo dokita. Ebizungu byatufumba. The father of medicine is Imhotep. Ekisinga kizibu nakyo nja kuva wano nga nkikuwadde. Omusajja yastandika medicine musajja muddugavu. Abazungu babbe. Who started modern medicine? Omusajja muddugavu. Muli wano batufumba ebiyaya ebyo byatufumba. Doctor, for you for the change you have, you're a true Pan-Africanist. But for you perceive everything in an African way, and you would want Africa to be the imperial, to be the supreme. But in reality is you cannot convince me, doctor. Laba, ngenda kufunayo olunaku nkunyonyola about ekintu kye bayita melanine. Melanine ono omuddugavu bw'olina. Obutakyatunda. Gwe mugezi asinga. Omuddugavu. Kati gwe obuzibu bwena bwebo for you promoting that African thing ekyo. Gwe mugezi asinga. Omuddugavu. Genetically gwe basinga amagezi era gwe discovering buli kimu. Era gwe civilization began with you. How many things have Sudanese, Senegalese, abasinga obuddugavu? How many things have they discovered which have transformed the world? Mama nkubulire tata. Kati eno ya bwongo, eno tavu ya bwongo. Sika kule kosoko twale we kadange kangamu. We have dinkas who are even blue in color. Soke wano. Kuruhani egamba. Mu aya ne sura. Kuruhani Rawofu. Leta aya ne sura. Rawofu. Tukwe doctor okujja ku setting afule mingi. Twagala bukaka. Lwava kyasimu doctor. Laba katsoke kano. Kuruhani kugamba. Mu aya ne sura. Doctor siga kukirizale. It's mind provoking discussion today. Leo tuli ku nsonga sema songa. Doctor kubuku atabigere. Agenda kuduka ku set. Yes. Ani Robert Kironde. Ojja kuduka ku set doctor. Eno sachira kina kulema. Kati no togana. Siwo gana nese tegenda kulema. Wano jafuna MP. Bulimu hadithi. Ewa ani ajogera. Onzo gambalazi ani ajogera hadithi. Abubakar radhiyallahu anhu ani. Kubanze mbimanye bitono tono. Twagara facts doctor lero. Kuruhani gamba.
Musura. They can't you get it? You're just shouting like a mugwagwa. Doctor, tusaba kusura. Mwana wange. Kakana. Rauf birete. Mwana wange. Rauf Musiramu. Yansomesa obusiramu. Rauf ali Musiramu. Wamanya ebyo Musiramu. Mwana wange njagala kote ya Imam Shefre. Gwafera dokita. Kuba omutomeza. Gifune ginona na mu AI byangu. Si bya AI. Njagala somolo walabu dokita. Now, mwana wange. Back to the matter. Mwana wange weewalanga nnyo okuwogana fwa. Asiwogana okusaba kwadi. Kati leero obotowogganye. Abatulaba. Doctor olina kyemalira. Doctor dictator. Abatulaba go into the comment section. Leero tabadde mugwagwa Imam Shifre gwabadde ayogerako. Because I'm challenging you. No, they don't challenge. Doctor, yes, doctor onfuga nga NRM. Kati ndoze kakubulira wali akasajja bakayita Andrew Mwenda. Kefula nti kamanyi nnyo, but he's a mugwagwa. You know, he shouts over others. But it should be intellectual. Let people talk. But what did they? Now, mu Quran mulimu Imam Shifre. Imam Shifre yagamba yite yawangulako argument over mugwagwa. Mwana wange Rauf jayo kakote hadith eyo omwami ono agifune. Okiwulidde? It becomes worse when it's a woman. She's a donkey. Now nako kawulirize okayete okamuwe. Now Amulwarabu. Rauf oli Musiramu. That is a colonialism we are talking about. Somebody is giving the Olwarabu tolutegeera. Nanti kati kiriwa yabyogerawo Imam ani? Imam Shafi yabyogerawa. Nanti ewa mu kitabo ki? Bimuleetera abimu. Onzo ga mu hadithi ombaka yagamba Musiraamu obwedde obutasoma na bitabo ssebo wano tuli balalamu. Omusiraamu afuwa emmindi. Omusiraamu kati nze nja kukuleetera obuntu nja kuyigiriza. Now abasiraamu abo balaba hadithi egamba nti tokutulanga nganda. Ekyo kituufu ekyogera. Naye tegamba kufuwa ku muntu. Usirika. Bampambi. Banfuganga NRM. Tokutulanga nganda. Now abatumba bali balowooza nti because you are my brother sina kujigagana naawe forever. Okiwulidde okwo kwe bakoma. Naye kankubuulire ne Nabbi Muhammad, may peace be upon him, yalanyanga. Naffe tulanyanje muzzukulu wa Katongole. God, kati my dear nze nzira kabindi kange nenanya nemala okulanya and I talk to my ancestors. Ogatika ku Allah olw'eggulu ng'olisiibula ligambe ebbaali. Kati nze kyakuleetera. Doctor. Waliwo, I'm trying to make things simple for you. Okiwulidde because ebintu bijja kukaluba bikulema okutegeera. Ate onkuba mpola, wenya weeyogeza mpola nga bw'onkuba mu magezi weeyogeza mpola bw'onkuba. Kati munange tali wange waliwo essaala omuntu agamba nze mutabani wa Aida Wisendeza Kajubi. Nze mutabani wa Mere Nantege. Akawompo kange kali mu mikono gyo. Okusalawo kunze kwagwadda. Biki byeyogera? Nkubuulira dduwa aba bakyali gye basaba. Ebyabuwangwa. Balina dduwa. Balina edduwa. Edduwa you don't say akawompo kange. Nkusomera dduwa. Nkuyitiramu edduwa abantu gye basoma mu Luwarabu. Kati njikubuulira mu Luganda. Dduwa ki? Omuli akawompo. Mwana wange abasiraamu wama mujja kunjulira. Mugende mu comment section oba edduwa eno teriiyo. Onazze kumpakanya buwakanya. Edduwa muri Nanteza. Edduwa
no edduwa oyita taatawo tinze mutabani wa gundi nedda oba ogatika ku Allah ekyo wuliriza get time to understand. I do, but you're now lying. funa time You're taking me for a ride and the viewers who are watching. No, hear me right. There's a dua. Waddala. Waliyo dua gyogamba mbunze mutani wa gundi ng'ogamba abaafa. Leeta akatabo kanga ekigo ky'obusiraamu. Leeta ekigo ky'obusiraamu. Katato tusambuli mu ekigo. Kati owulira obutabo bw'osoma bw'osoma. Kyeka gwa bwewandiikira. Kyeka gwa bwewandiikira. Kyawandiikibwa Abdalazaki Matovu. Eyali mufuti w'eggwanga lino. Now, he made an interpretation of the Hadith and the Quran to help you understand the good. But nange ekigo ky'obusiraamu kiri ludda wa. Ralph, lekera osomesa doctor ebintu by'omusomesa. Nze sebo, I get time and read. Kati soko wulirize kiguse. Now, in that dua, omuntu agamba, nze mutabani wa gundi. Nze mutabani wa gundi. Ono yazze kuwakana naye tajja wakana tajja tamalako. Nze mutabani wa gundi era mutabani wa gundi omukyala gundi. Ekawompo kange kali mu mikono gyo okusalawo kunze kwaggwa. Ng'ogamba Allah. Yes, bwe kiba kya Allah owuliriza kakkana ensonga egguke ofuuse mwenda. He's one of the densest people who is a very dense and a snob. You know, who simply shouts, wah, 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 without any common sense. You know, one thing I've realized, very dense people, when they are snobs, snob y'omuntu alowooza nti ye mugezi nnyo naye nga is very dense. Ashouting ate abantu abalina common sense. So mwana wange tofuuka mwenda olw'okusala obuviiri obwo tolooze n'onyirira. Don't become another mwenda. Now, era Katonda ya Rabbi yandimpadde mwenda on a set. I'll show him. Now, mwana wange edduwa egamba nze mutabani wa gundi omusajja mutabani wa gundi omukyala akawompo kange kali mu mikono gyo okusalawo kunze kwaggwa dda nga nkukoola mu mannya 9 agali mu Quran. Ago ge weeyita ng'omuntu, ago ge wateeka mu bikusike, ago ge wateeka mu bitonde byo. In the Quran, it gives credence. Tunza okugamba nti yeseggulu ligamba. Some people don't go deep into the thing. Nti mu Quran itself, the hadith. Omusajja waliwo abasajja ebika bibiri eby'Abawarabu byagamba nti ffe lubaale waffe tetumuta. Okiwulidde? Ne bagamba ffe lubaale waffe tetumuta. Ffe Obusiraamu tubwagala nnyo naye lubaale waffe temututa. Nabbi n'abayingiza mu Busiraamu bali babiri bawaawaala n'abagamba ebya Katonda bya Katonda. Kati lwaki bali Abawarabu baagaana okuta lubaale waabwe? Nze Robert Kironde owange ne muta. Some of us travel. Some of us travel. Gundi ab'eZanzibar balina amarahan. Those are their spirits, and those spirits are your DNA. Nze kankubulire mwana wange, nze jjajjange Kasimu Male. He was the minister in Mengo in 1950. He was the first Muslim to ever get a degree. Era bwe yafuuka minister in Mengo, ne beegatta ne Badru Kakunguru, Gundi Kaga, jjajja wa Nana Kaga. Okiwulidde ne Gundi Setaala n'omusajja omusoga who was a minister. Ne bagamba there's something about Abazwarabu kye batukweka. Ne balyoka batwaliriza Abasiraamu
nga gundi bidandi sali e Pakistan basome Quran, so that they come and read the Quran in the eyes of the black man. The Quran is being read in the eyes of the white man. Who in 1800 sat with the Arab, our common enemy is the black man. Let us delete certain important information. Bible fake. In 1450, in 1452, in 1455, and 1455 again, and 1500, omzungu papa yaisa ekiteeso yaisa ekintu kye bayita purple bull. Purple bull omusajja omzungu obuyinza on you as a person and all your property. Yagamba, where you are an animal. There's evidence that Muzungu, there was cannibalism in the USA where these people used to eat us as cows. Never never fumba, and you think you have brains. The COVID, HIV, those are lab-made diseases to make you sick. But DNA now, mwana wange zekankubulire church eyo, baba, bwe yo dik, olaba diki eyo, diki eyo, abasajja bagirwanye, basooka ne bafumba nnyoko. Okiwulire, bwe bafumba nnyoko n'alyoka aleeta pampa, ye wana nti alina ssente. Pampa ne bagikusiba mu akyana kyange. Bwe wafukanga, pampa n'enyiga. Akasolo, there's less blood that was coming in. Never water bottle, manya bottle, feeding bottle is evamu probens. Probens, probens as bugu ajibugumya nako. Omana wanganye chibuguma. Probens they attack your testosterone when you're a baby. Tatawo, now losing a sense of direction. At 8 years, you were supposed to visit a siko. Tatawo, you're making sure on a daily basis from 8 to 10 years, he would pull your dick. Paka, you would ejaculate, and at the end of the ejaculation, he would go to the villagers and tell them, "Omwana wange yafuso musajja." That is when they will start on your rubale. Gwachalire ensiko. Okiwulire mama, tata wange yali omubeja wetoro wakuze ekyana n'okyono na kitata kyange kyali kya kyejo kinsinga. People say I have kyejo, but my father had kyejo. Kati gwe abaana bo abakyaliza ensiko omulenzi wamukyala ku nsiko omwana w'omulenzi. Mama nagenda obimanya abeekarage bagenda obisobesa ng'ekyana kikaddiye nga kiŋŋamba biralamu. Kana kato nino kasisa. Now, omwana w'obulenzi omuto ogenda musisa omutwale ku nsiko. Alina okubeera n'eddiiki nga buli mukazi gwagenda naye amatunga. Ng'amutunga diki Dar es Salaam. Gutolaba ba Shakibu yatunga zali talidda mabega. Ate Shakibu oyo yatunga zali diki nga nessemwanga akyaliwo. Because Shakibu oyo yali mwozi wa mipiira gya ssemwanga. Okiwulire kati bano abakazi b'ensi gwe n'olyeno bitama ogenda mu saluni onyirira nga omukazi anootinga kashahibu akalina ddiiki oyo Shakibu ateeka okuba yatimbula zali stick nga nessemwanga akyaliwo. Kati nze kankubulire now tukyali kukiri how they have attacked your dick. Nkyali kwa how they have attacked your dick. When you're in school, you're told, hey, it's the girls who go dancing. In dancing competition, it's the girls. Yeah, why would a boy dance? Because our sex was a dance. Sebo, this is a dance. That is why the Gisus, they saw Gisu. Okola chejo. Nyanja chiwato nga diki webe yimezi niranze mukasolo boy. Chovola ba. Museveni bwe yali ankuba abakazi abo bansasulira renti, bansasulira school fee. Abakazi? Gwe nno zanya. Nze Museveni eno yali ankola ki? Yali ankuba nga abakazi eno ate abewuwe bajja. Kironde tukimanyi gw'olina ennaku nnyingi eza renti ziizo. Boy, you have
something to learn from the Gisus, who are villagers. Similar to Gisu Kulide Kampala. Hey, what are we now? Buli fala dabo buloza bo ko pabaganda bana abasudde ebyabwe. Okiwulidde the Sogis I think waliwo akasoga who is proud of being Musoga. Yaled oyo is proud to be Sogi. He definitely knows how to fuck like a Sogi. What was your menu? What was my menu? Not as my video. Munange ndalaba. Dalaba. Oyagala nnyo ebintu by'okwega damba. Abazadde babisibidiga. Mwana wange lumu. Abazunguze bakaya nina nako. Eyo story lunaku lulala. Tugikomyawo katuguse enso. Nzikiriza nange sponsor wange. Naye tutandikiramu ekkanisa ekwatakiza etya akasolo ako. Then we go to the state. You know, everybody is attacking akasolo ako. Nanyoko nakaluma kitawo nakagayalira mugenda okutuuka nga mubona. How I'm going to teach you how pharmaceutical companies have attacked embole yo. Okay. Abasajja abali eyo abaagala okutereza mu nsonga z'omukisenge namwe abakyala guno mwezi gwa munana twagwa abakyala mugende ku Biva Organic and Natural Health Products. Basangibwa mu Mengo Place Masengere number Biva is 0752 60 24 27. Ajjanjabisa Butonde enkola family planning when air nature eriweri Butonde natural ddagala lya habo lyakwesa okujjanjaba abunjula amazzi agawunya abakyala abazibikira enseke olumu amonja olumu wangu oli mu nsonga ofuluma oluusi omusaayi oluusi obulamu si bulungi ng'omukyala munda mu system eyo genda ku Biva obuze Dr. Yagisenjobe mukubire ku simu yagikwata 0752 60 24 27 basangibwa Omengo Masengere opposite Masengera ng'ovudde ng'okino ku ngalabi za Kabaka olega straight ola tunda omwengo omuganda ne bonje emotoka obalengera kanafe namba ya Biva Organic. Nini Dr. Kironde tuba naye twalina banaye ku lwakubiri ne twafuna muke ebyaliwoko mbeera y'obudde naye katumuno olwaleero naye ejjako engato ezo otuule bulungi obeere comfortable engato zikubalako emirembe ejjako engato namukafate doctor nkimanyi nti onyumye nkimanyi nti onyumye ejjako engato obeere kati no ziteeke waggulu tofaayo nze entebe namukafate be comfortable now mwana wange the pharmaceutical industry naye tulina topiki ez'okwogera tetunadozinyeka ku topiki zaffe tebinkwatako zino topiki zaffe zino okwogerako katwogere ku pharmaceutical company then you give us a perspective on these topics. They can go to next time laba kankubulire go nsunye the right way. Now the pharmaceutical companies are paying amakampani agakola eddagala kyategeeza abali mu tulaba pharmaceutical companies are paying a lot of money to Rome. They are paying a lot of money to Canterbury ekulirwa England Church of England ekulirwa kabaka w'Ebungereza Charles. Now these churches are telling you don't masturbate. Doctor, masturbation is bad. Kati gwe shalom. Bible tekyagala. Laba. And even health was bad. Kuchogera. Now, in 325 BC AD, Constantine, whose empire was falling apart, yayita 318 bishops n'abagamba abange ekintu kintulikira tukozeyo tutya akatabo n'akasajja ka Yeshua akadinka the Black Jesus enze mwayitira dinka okiwulidde nti kanyenya nnyo Julius Caesar tubesingirawo omusajja tukiwanike ekyagundi ekya Yeshua okiwulidde now n'abagamba tyabange mu discussions nekigambo ekisangibwa nti in the 300 gundi ti lubaale w'Abamisiri bamuyita Horus oba eriiso akugamba I am the way, the truth, and life. That's Bible, John 14:14. Mwana wange kyusa ono musomere Horus.
okiwulidde Horace ne bakopa Horace okiwulidde 7 of the bishops ogakyusa eri kyusa eri lwawufu jangu otuyambeko Horace ne bakopa Horace yekkuba owaawano gw'oŋŋaana okwogera naye okufuuwa emmindi yange because nze amazima nga kwabe Horace, by the way, Horace loves me. Horace loves me because for me, I talk the truth. Nyiga. Somehow, nemisamba gino gimanya okwana. Horace yankwana. Badde wange atansomera ebintu bingi. Kwegamba nkimukubira. Okiwulaba? Horace mukazi musajja. Now, musajja nga yakwana. No, I mean, to be a friend. Abasajja tolina mukwano gw'omusajja gw'oyagala kubeera naye friend. Process y'okufuuka friend we bagiyita batya? How became friends? Process of kufuuka friend ya kasuku. Horace the good shepherd with that. Now, abasajja bino ogenda bisanga musajja bamuyita Bill Jenkins. Bill Jenkins muteeke mu TikTok oyo muteeke mukati omunoonye. You know you have this way of saying, both had an adversary. Horace ngayina set, Gundi Jesus ngayina Satan. Abasajja 7 of the bishops said, Gundi gwe, binonga bitukopa byewaffe. Abasajja babafuula balalu, bakazi baabwe ne babayita abalalu, abaana baabwe ne babayita abalalu, naye nga abasajja baayogera amazima. Now, waliwo obuntu genda kubaleetera obwangu so that the thing doesn't lose good meaning. Now, Horace was baptized by water by Anam. Jesus was baptized in water by John. Horace was born in a house of bread. Jesus was born in Bethlehem, the house of bread. Horace is a good shepherd with a crook stick kaliko kakakulakati. Then Jesus is the good shepherd with a lamp upon Gundi. 7 on a boat with Horace. 7 on fishermen on a boat. Horace the lamb, Jesus the lamb. Horace the lion, Jesus the lion. Which one of similarities in Horace the black child, Jesus the black bambino. Baba take it to your man. I mudukavu. Gate chinene. Jesus bageno chizara chiringa Robert Kironde chichari ugly and big. What you read there? Horace of 12 years, Jesus of 12 years, Horace the made a man at baptism, Jesus made a man at baptism, Horace the Christ, Jesus the Christ, Horace the manifesting Son of God, all had brothers who were sisters, Satan, they had opponents, so many things, Mugene Bill Jenkins, Wino Jali, Bako Palubare Waba Misiri, and that Rubare Waba Misiri is Horace, and Horace is the Kubo, and you're stopping me to fool my Mindy, you imbecile. When I'm contacting Horace, when I say the truth, Horace is happy there. Kati Orare knows a Jack Fest because they don't Chikubi and Chimukubi the fool. You know, Horace is there. Yekubo. Ate abasajja bano gwe baakopa ne bamufuula Yeshua, amazima gali ku Yeshua ogasanga mu Korohani. Korohani yekugamba onoonya nabbi Isa. If you ever want the truth about Jesus, it is in the Quran. The Bible is the fake book that was meant to control you. Now, with Vajavano, don't do this, don't do that, don't do this. Now, let me tell you why the Pope and the King of England are getting a lot of money. Which really did. Now, when they said don't do this, don't do that, remember your mother and your father have attacked your manhood unknowingly. The school hasn't taught you what you used to do. What should have we're not stopping out what to do. Then the church comes in. Don't. They are stopping you from having sex. Bakugano zina. Because you know zina emirundi abiri mugumu omwezi.
the prostrate yeri ebe producing, you start getting problems with erections. Jukira musomero, you are not encouraged to do exercise. Garama somero, gatufumba, you are not having enough exercise. Your testosterone goes down. And Testosterone levels. Testosterone is going down. And at that age, mineral water and soda are in plastic. Mineral water mubi. Are in plastic. Avamu dagare problems. Problems attack your manhood. You're consistently attacking your manhood. What you read there? Abakyala abalina abasajja baabwe nga tebakuba tebakola bulungi mudde mu comment section bannange mupagireko okiwulidde. Now abasajja bangi abasajja balivinga ku Viagra. Most men are living on Viagra. Kankubuuze kana akantu kankubuuze kana akantu yosikubuuzaabuuza nkubuuza leka nsooke nziguza. Would you recommend a man to take Viagra? I don't. Viagra mubi. People are dying in their beds Because of Viagra. Yeah? Oli kawiki omala okubeera kawiki ate gwe pika Viagra buli every sexual contact. Timanyi okakasa mubiganda. Ovuga olumotoka lwolwo lwewaana yafunye accident. This is how people are dying. Viagra ttira ddala abantu. Oba oli mutoyi omwana omutoyi yafudde kibwatukira. Kumbe Viagra. Ate buno bw'abakyala bu emergency pills. Laba kankubulire nze leka nzigusa ensonga. Please let me gusa ensonga nze bw'otuuka wano nze nina okugusa ensonga. Okiwulidde yabadde mu gym yabadde apampinga top. Okiwulidde yanywedde omwenge bwe yanywedde omwenge n'adiyitirayo top. Okiwulidde Fe abagula bu 10. Viagra Sinafil was a drug that was meant to control hypertension. Mukitegeera okuva leero Viagra gwe munywa was a drug for hypertension. Hypertension ye pressure. Pressure. Now abantu bwe bagiwanga ne badiscovering anti they started reporting side effects of strong erections. It was a side effect. Was the side effect of a drug that is meant to control hypertension. Mulaba lwaki mufa. It's happening with Uganda. Your story matters. You're lowering your pressure. You're taking. I'm a good show. What you will do? It's an educative one. You're lowering your. Many young men die every day. Viagra. Viagra. Talk that boy direct. Amira bu 10. Look at my eyes. Buli wafuna omwala omupya. Look at my eyes. Ka 10. Buli wafuna omwala. Buli wafuna shuwa ka 10. Kyekiri mu eyes zange. I still rage. Tears. Nene namwe obusungu. Because I'm crying for people dying because they've been brainwashed. You're taking Viagra. Ne company zimukola pharmaceutical company zimukola. You're lowering your pressure day in, day out. Chovolaba oboba bako chokola onyomwenge tu. Omanyi Viagra aziba ennyindo. Yakobo ofeekera alumya omutwe. Omutwe okuluma wonna amaaso gakusiiwa, omutima gukubira kumu. Ngafa bamukozesa ate. Genda obuze physical effects of antihypertensives. Chiche zikola. Ziziba ennyindo. Gwegenda okebera. Ba Viagra aziba ennyindo. Omuntu okuluma. Zikoma ku vessels zokka. The effect of the vessels, either opening or closing. There's so many physical things you get. Waliwo n'ofa obusolo. Viagra nakutta obusolo. No, ziri ate endala. Zimanyi okuwakinga on your penis. Now, katika mabulire. How can you omwana omuto n'otandika okutekinga eddagala eri aliment okussa pressure
more than once a week. Butamanya doctor. Tusaasire tusonyiwe. Okiwulidde? Tusaasire. Soko netondera okumpogganira toddangayo kumpogganira. Neetonda doctor okuwogganira. Because for me, I am a thinker, I am an encyclopedia. And I'm a what? When you are a student, you come to read this encyclopedia. Yeah, encyclopedia, Jiman? Nchimanyi. No good. Kati, mwana wange nze kubuulira. The church continues. It is bali abasajja bali abanene abali mu church ennene. Abali e Roma. Abasalawo. Be bafuna Church of England. babatemerako bafuna amutemwa ku these pharmaceutical companies that are selling 60% of you are taking Viagra on every sexual contact. Now you are not having even a, because after when you overdo it, when you overdo it, you die. Now when you do it less, you're not having charging a hugama. Don't masturbate. Don't jerk off. Don't tolunduga. Don't. In that don't, you don't have enough sex 5 times a week. Now, you're prostrating a producing. Now, prostrating it, and cause zimba. Right okugaziwa. Yes. Now, otandika okugenda abasajja webuulya agenda ekiro emirundi 2 mu toilet. Kato wanywedde mwenge oyina ekizibu. Frequent urination. Okiwulidde? Now, kati kankubuulire bw'otandika okugenda mu toilet okusuka emirundi 2 ng'ogende wa dokitayo ng'akuwa atandika okukebera n'agamba obukerenda bwa prostrate. Ng'omira obukerenda nze namira obukerenda bwa prostrate for 6 years paka bwe nagamba akantu kano kankasalemu. Wajja prostrate yo? Nagijjamu. Now, bw'olumaliriza nga bagenda dokita akyasooka okugamba tugenda kuggyamu prostrate eno naye omanyi it might grow again. Kati oba bagisala 2021 2025 I'm beginning to feel the semen is coming. When I ejaculate, I see the semen. Also, have semen in it. But now that means the prostate has grown again. I need to part with another 5 million. Hey, pharmaceuticals sokanes funako kumakerenda. Abakozi b'ebyuma bino, basokane digital no. Wali muka kamera olaba bakukenje bulabwoti basokane bakube empisene y'omugongo toyina kyo feeling and bayise chuma mu mbolo yo then the batandika okusala eri wansi w'embolo when you're feeling wansi w'obusajja wansi w'embolo ku manyo doctor wansi w'obusajja tojja tulina abantu atulanga baba ne family zaabwe tebinkwatako bino byabatalina family bino byabalina family nga basobola okuteeka tudde ku miramwa gyaffe kati maliza tudde ku miramwa gyatuleese kati tulina emiramwa gyatuleese tulina emiramwa kati konkwe tugigendeko now church they finish your manhood. It's a multi-million-dollar project that you're funding every day when they attack your manhood. Then the state comes in and says, abakazi twabawachi eddembe omukazi n'alyoka afuuka nastate tuyo n'alyoka akyunya gwe omukazi takwatibwako omukazi takubwa okireese bulungi twadde tuddaawo okiraba omukazi takwatibwako okiwulire omukazi ne bakola biri everybody feda gyeri guuni beri activists they always out to defend the woman, dehumanize you. Dr. Joseph Chameleon yomanyi mukyala we Daniel amusabye divorce nange nena gisaba
Ngezimu ku nsonga zaawa mukyala Daniela mu America gyasinzidde agamba omwami negri against afaayo talabirira family ate nga ye omusajja agamba banange mbadde nkola byonna as a man as a father. Nze Jose Chameleon advice Jemoa he married a Manapia. A Manapia is a woman who thinks everything is about her. And they Tata wange is an Italian. And they dump the bastard and get so many women in Manacheche who are going to be nice in bed. They're out there. Jose, dump the imbecile. So Nzekalo oyo siwoza. so you, Kati nno nze ngenda mu divorce. Omanye kintwala mu divorce. Nakuza abaana bange okubeera abakyala. Abakyala mu maka ge baligendamu. Now, despite the fact that I had a lot of evidence against my wife that would have helped me in a divorce, ate kyammwe kyasuka okiwulidde nze nentwala ebintu byange mu kooti kooti egambirawo ebyammwe byasuka naye I was in a marriage because of those beautiful girls. Mbasomesa bamaama muyiga ofumba bamaama mukole ki nakiyuza. Finally the stroke that broke the camel is about those two, my Goloda and my Malaika. And I'm going to put my evidence there, but the riding thing is my Malaika and my Goloda, because I want them to be women in their home. Sibusajja sajja obw'ennaku zino, kakajja ne okiraba. So Daniela Baba, go ahead, but just know, ekyakulemya obufumbo is nze. You thought you are a snob that thought she's better than that man. And for him, he was unpretentious. He's a free man. Chameleon is a free man. Ochiraba. Another free man is a Gwemanyuano. The alien skin, he's another free man. Despite the fact what you call bad manners, are actually for a man yelling, I am a man. Temumpisanga mukazi. Ochitegede. Nange. Should I advertise my advertiser? Please go ahead. Abasajja baagala okwongera ku size nga tewakyalira nsikonga Dr. Kironde bwagamba nyinyi mu size okukyalira ensiko okw'obukulu kanyongeremu kano okukyalira ensiko okw'obukulu si kwangu abasiko bw'oba osazeewo okukyalira ensiko okw'obukulu olina okubeerayo emyaka 2 mbawooninga mukiyingira abasajja mubawe ku ssente balina embola ennene otujja munno enamba Shalom erizo 271973 abasajja baagala okwongera ku size nga tuvudde ku mumbe guno talk to Shakib. Abasajja baagala okwongera ku size. Dr. Kironde walabye omukolo gwa mukulu munno Dr. Bbosa. Dr. Bbosa bayani wa Ebonies eyakyadde ku myaka 60 ne wamwanjula mbakadde b'omwana omuwala wa myaka emeka 20 something 30 early 30s saagulabye abantu abulyo ne bagamba munnange omuntu yandwadde abuulirira abaana kati atawasa bawase. Mutabani wange lumu namugamba wange yoze ebintu. He was 20. Bamwita Sean. He was 20. Dad! Teyayogerako awo. He was shouting me down. Lumulala ne mugamba tujje wano flat wano bajja ku evidence. Nga mugamba mwana wange jangu tukole ne tukole. Olaba maama wa Hamu oyo Hamu Kiggundu yatandika n'okukola n'obwana bwe ne buyiga business
naawe mwana wange jangu tuoyige business. African fathers sebo chaliye nange nennemerako nzo manyi olemerako. Ekyana tekyayambula essaati kunkuba nenkigobe wange kumala myezi 7. You know, akatu katoolo alabye nti ono omusajja tebamuwogganira. Lumu mugamba mwana wange bino byensomesa eggwanga. Mwana wange I was unfortunate sakusika mbolo and you know mwana wange mulekera nabasanga musajja banyumya n'omukyala obukomba obusolo ne mugamba mwana wange ekifo ky'okukomba obusolo igotambuza yo dick. Do you know what he told me? Ebyaffe biralamu. Omanyi nange kye nakola, omanyi gye nayigira okwambala obuwala obumpi. Omwana yabunjigiriza mutabani wo nga nange nzira wano awaka akawale kange akaji akampi bulungi ka sleeveless n'entambula bulungi ne botaboto yange paka ku ddwaliro. Tata zimbantu azze bwerere nange nga bwe mutunira tata zimbantu azze bwerere nadduka mu bakulu b'ekyalo abasajja abakulu banange taata oba abadde ki taata ayambadde akunamye. The next day I did the same thing. The third day I did the same thing. Kati abakulu b'ekyalo nga bajja, hey mukulu ennaku zino oyambala akagundi akampi oyambala obuwala obumpi ng'ate mukamwana mwali ne mukamwana nno mu ddwaliro mwali. Namanyi kye nabagamba ebyabwe biralamu nange eby'omukadde biralamu. Nze tojja kunteeka mu kabookisi gwove mu kabookisi. Fedde ebiseera ebyaffe twasalanga obubiri ne bunyirira. Kati ffe tusaladde tulina okumaintaininga ekiwalaata eky'omu ssomero. Kati mmwe essaawa eno laba susumala. Enviza wa susumala. Now with that susumala you're confidently walking, you know, and I love your confidence. Confidence booster. You know they were fed that but why you get dread oba mulalu oba muyanya, you know, you guys they showed the bastard stuff for me. It is okay. Oba you get here mubana mwe bagala nnyo kati nammwe ngabe mukikubye era mwe biralamu naffe mutuleke byaffe bibere biralamu. Muleke tuteeka mu kabokisi. Lwaki mututeeka mu kabokisi byanammwe? Gwe ebibyo biralamu. Oyambadde susumala and you're confidently strutting what your dad gave you. Surely you know you have beautiful hair. Did you know? Thank you. Hey, now if you're strutting that beautiful hair, hey, Kagemundeke, it's strutting what my daddy gave me. Msajja watu en banange mzekamba bulide ennaku eri after 50. After 50 ennaku njerere nakunsa kakubulire weva gwateeka akasente gwateekayo akameza. Ojja n'oleeta akameza n'okateekayo every day. As a good husband oteekayo akameza, right? Now mama yagula buli kimu. Mama yagenda mu katale, mama yajja yeetisse, mama afuna ekifaananyi ky'okuba nti ye mugagga mu nnyumba eyo. Kyokka nga nze agula buli kimu. Gw'ogula buli kimu. Bwe bunaatuuka school fees, school fees bosi waayo oli mugagga yagenda n'asasula. Weefudde bize nze nsima ngenda kuyita biwunjaguni ye yasasula. Tegeza ffe abasajja tulina otwala fees ku ssomero abaana balabe mbu taata yazireese. Mwe mulina n'okukyalira
mwe mwina n'oggula obutungulu muki mukatale mukatale kirala why would a man buy onion olaba how they brainwashed you Wow. wejjako obugagga bakuwana wananze ni musajja nnyo kyevuba mugwewanira nti nze nakazinye ne kaggwayo okazinookya ne kaggwayo okiwulidde now okiwulidde now babo nze ne musajja wayina okulagira what you're supposed your softness they tell you to become a snob ate woyina okulaga your manhood ate ne bagamba no relax. What you did? You are the hunter. You are the one supposed to bring the omunyago home. Now you have been brainwashed in bringing the munyago home. You're less a man. Ochikuvudde mukama wano here. Ndi omusajja ogenda otya mu katale. Kati nno ffe abagezi tuffe tugula n'obutungulu. Now kankubulire mwana wange. Comment section ejja kukulamula. Bandange comment section. Ejja kukulamula comment section abasajja abagula biki? Abagula obugundi. Abateka akameza. Wuliriza bino. The smart abagula nyanya. You just leave the money there, they buy the things. You will see it when you're 50. Ye mugagga. Yabeerera w'abaana yagula obuwooma bw'ojja kuzimba buzimbi na kusoma mawulire okiwulidde you sit in the house on becoming a tough tozannyako na bwana obwo kati bwana abo omukwano bagugyewa let's be sincere abasajja abali eyo abeefuula bizo eno message nnyo let's be sincere okiwulidde omwana oyo when they walk away ne bagenda ne maama waabwe okiwulidde when they walk away ne bagenda ne maama waabwe obubona obanenya nze olaba when my wife went with the children nze I am so confident abaana abo bagenda mufuukira ekizibu and already the young boy yabafuukidde ekizibu abagamba nze munzizeyo ewataata if he was old enough he would have gone to police okiwulidde omwana yabafuukidde ekizibu that they are beginning okupapala because I took time for Raila nze navanga ku clinic nava every Sunday once a month nze nga ntambula ne Raila ne tuva ku Dino Dento ne tujja wano awaka those are 4 miles. First I'm bonding with this boy akawooma kengula ne tukalya I'm bonding with him. 2 I'm building his testosterone. Kajja tujja tudduka tusamba amayinja ebyengatto ogula engatto ensoko neerabira tusamba amayinja tukola ki I am building his ability to kick the ball. Akaana bwe kaba twakatutte mu kasaawe ke katwe kasta okiwulidde I am building his manhood. Naye abasajja ne bakuza kati gwe kitabe bakuzanga kikoko. I say kikoko. Wanda amu enkoko. Ndaba kibroira. Kali. Ofunyemu entondo. But ge mazima. You know amazima, you know, the men babakuzanga. But nange sigoweka. Nange bankuzanga kikoko, You know, even they fight your manhood. They fight your manhood to be a strong male. The alpha male. Kati, but we walk away with our mothers. Basajja bameka gamba, nze mama wange. Kati Bbosa oyo. Dr. Bbosa. Tajja kubuulira nnaku gy'alina. Dr. Bbosa alina ennaku mu bufumbo obupya bwalimu obwo bw'omwana omuto no mujjanjaba. Ekigenda ennaku ye muyingiza obufumbo obuto. Dr. Bbosa. Si mirembe. People walked away on him. Abasajja abamaringa after 50.
Their families have walked away from them. They are struggling to begin new families. Ngagamne kati nkaddiye kanfuna omuntu anankuumako. Okitegedde olwaleero Kironde is a philosopher. Leero ompadde budeta. Katumalirize ne kano. Ate ne Becky omanyi. Soko sirike. Nangenda essese eyo mmwe abatamanyi bajjajjammwe. Ngemisamba gugamba. Nga omusamba ogamba gwe. Guyitira ku muntu. Yali tanso bitabula. Guyitira ku muntu nga gwe. Njagala bulumu guyitire ku gwe ku seti tunyumirwe. Kizibu. Omusaayi gwa Yesu yogera nyonyo. Oyo ye kubo ye Horasi gwe babafera. Kati nze wallahi njagala kuba ali nnyo kikyali kino. Kati ndi mwana wa Katonda. Nganyigamba. Oyo ye Tendo ow'ekyejo atasobya atawababira gwe zanyira ku Kironde mbuuza akalala Yegwe Tendo tosobya sisobya twawabirwa siwalanibwa ate era siwawabirwa. Tudenyi Becky ebintu byamutabuseeko abbaye gwe yakafuna omupya gwe yabba ku mukyalo omulala poliisi yamuyise talabirira baana. Lwaki abasajja ennaku zino mufuna abakyala abalala ate abane mwasooka okuzaala mubasuula gwa naggamba mubasenza temwagala balabirira? What could be the problem, doctor? The problem begins with Emanapia. Omusajja gye yava fe batutokyaringira mu nnyumba n'otafuna mmere mu budde musajja naye ng'abaana bo balidde eri omukazi n'akumma emmere mu bufumbo omukazi akumma emmere omukazi neyefuula bize ndaba agikumma atya otuuka awaka ssaawa 10 ovudde ku mulimu tolidde odduse oleese ssente banno babeeko bali ekyeggulo okiwulidde then munno n'akulinza paka ssaawa 2 ezekiro ssaawa 3 n'emmere eyidde oyo aba takulumiza njala abakulumiza takuwadde na kyayi okiraba naawo nze kankubulira abasakazi batuzanyira ku n'akeera ku makya ndi bize gundi gwe n'afuluma ennyuma nga takuwadde breakfast olwakeera kukola okiwulidde n'atuuka awaka n'afumba akatogo ak'ebyenda n'akateeka mu fridge. Men are going through a lot. babugumyako obugumya bubugumya unfortunate gwe kyali wange wakulira ku ttooke ngamba nti oyo otakulumiza njala n'alyoka afumba ebijanjalo nabyo n'abiteeka mu fridge. Okiwulidde fridge n'efuuka fridge awaka fridge zisusse maka enjala zikoma eri. Okiwulidde nze era omwana wange omulenzi alireeta omukazi ow'enjala kyamugamba twala eri oyo aba tawooma omukazi ateekako wiigi kati nze bikwata ebikala abakazi abatawooma abasajja mugende mu comment section mumpagire ndi wankubira essimu noŋŋamba lumonde omuwutta ne mwogo omuwutta nga tumaliriza njagala tumalirize ne lumonde omuwutta ne mwogo omuwutta anti nze ndi ku lumonde omuwutta olina kutetenkanya nnyo olina kuba mutetenkanyi because lumonde omuwutta olina mukolamu mugoyo musotte busosi otherwise bwona omusosotola tajja woomera musotte muteekemu ebijanjalo ki that means stick entuufu obadde otugamba twasirika nkunnyonnyola ebiwutta muwogo to make it palatable omuwutta
mukolemu obuwunga mugoyemu akawunga. That involves a stick. Okiwulire? Now mwana wa kitange abakyala abajja ne makeup mu buliri ajja kuba alowooza ku makeup wagenzi. Era nze bw'ojja ne makeup mu buliri neefuulangako ne musiimulako. Ate ow'ennaku zino muzibu bannange makeup w'ennaku zino omusajja yakoze makeup nga tavaako mangu. Ogamba abakazi abatawooma ng'ogamba omukazi ajja n'enjala. Omukazi ajja n'enjala, omukazi ajja ne makeup, omukazi ajja ne wiigi. Obwongo bubeera ku wiigi egenda vaako. Oba ogenda kulya wiigi. No, her brain is in those artificials. Okiwulidde? Her brain is on her looks. Omukazi alowooza about her looks tawooma. Kati nze kankubuulire. Bannange kankubuulire baana you snobs ba snobs temumanyi birungi. Nga ngenda awo ekatwe nga neefunirayo akawala kange akaweereza emmere. Bannange abakazi abo be mutwala okubeera low level bawooma. You know, for her, Dr. Bakusanga bakyanga oli omukyala atambuza emmere. Respect ko your wife. Now, you know, the thing is, omukyala oyo aba alaba Prince in armor. Okiwulidde? Obuswandi bwe bwonna bubikuka. Okiwulidde? Bubikuka kati ate bw'asanga Prince in armor ng'omanyi ky'okola. You know, the sex is a blast. Mukyala wange, society has lied her that she's superior, she's a snob. And the society is lying you. That, hey, you don't divert from that cassette. What will you do? What will you do? Bali abantu by human beings, you know, abantu, because they see you as a demigod. Yenna asumulukuka kati laba bwontiisatiisa kumanyoko. Omukyala wange nze mamugambye aleete ebitabo bye obulungi bwe n'omulimu gwe mu buliri bwange. Omukyala wange nze mamugambye ekifo ky'okufuuka mmana kyekye n'afuuka emmana pya. Is it my problem? Okiwulidde? Now nakugambye obusajja bw'ataakinga every day. For her, she's allowed to make mistakes. Okiwulidde? Naye gwe obusajja bwo, whenever you try to be a man, nga bagamba no. Ate leero bwe bituuka mu bikyaki byammwe bino ebyakola Bible to control your brains. They are meant to control your brains. Pyakyobalaba nze bannange njagala okitegeere officially. I'm coming as the next president of Uganda. My manifesto will be Emana, okay? Embolo, fine. Mugende mu comment section. Nze ngenda kulwanirira obusajja n'obukazi. Did you pick the forms? Nze Kironde nze I am a free man. Okiwulidde? I am a free man. Why do you force me to register in a organization that is yours? That you're going to influence the outcome. When I complain, when I go to court, the court is yours. And then you have the police to protect you. Nze kati kanombe. Uli musaya munye Dr. tumalirize. Kati nze. What do you want to conclude with? I'm concluding. I'm coming as the next president. I won't register in the Electoral Commission. I'm coming to liberate the penis and the vagina. Your manifesto here. Your manifesto yange. The penny says.
the penis and the vagina. I was clear. I didn't say penises. I said the penis. The manifesto wa president bogenda okwesimbako. Manifesto yeyo. Bo boogera ebirala nenze I know when you liberate the penis, when you liberate the vagina from its suffering. Okitegedde byonna ebirala bijja ttereera. Tufanye Dr. Kironde bwakubirwa baya tutadde lwakuna lwaleero tugenda gita leero tetugasa sukkaano musibe bulungi mubeere bulungi mwera.